kyetwagala tubeereko. Era njagala okuyita bannayuganda bonna, abavubuka, abantu abalina ebirowoozo, bonna batubayise. Nze maze okukola okwebuuza okutonotono ku baka ba paalamenti, nja kukola bwe tugenda okukola enkola ennungamu ey'awamu okukolagana ne bannayuganda bina by'obwannakyewa eby'ebyobufuzi okulaba nti tukola okwebuuza okw'eggwanga lyonna ku nsonga ezirina okukyuka ate mu bwangu ddala tuleke kye tujjamu, tuleke genda mu kalulu kakutuusa mukolo obanga mukolo bukolo gwakwalula balongo. Nava buvi mu woofiisi ne sava mu paalamenti. Kyova olaba nga nsazeewo nti ensonga eyo ngenda kugittukiza. Ebintu ebyagirimu si bizibu kutegeera, ne bye twateesaako si bizibu kutegeera, ne gavumenti byasaba ekole si bizibu, naye okugoberera ndowooza kikulu nnyo okuwa essuubi abantu baffe nti bwe twogera ku nsonga tuzireka mu bbanga ate ntubuukira ku ndala. Ensonga eyo nkulu yasimba neewa obweramu eri abavubuka ebbanga eriise kijja kwongera okubawa obudde. Naye okusobola okukola ekyo tosobola kikola mu ngeri ya kiyita mu luggya nti gundi nkusanze jangu nkwe mentorship. Weetaaga platform, weetaaga omwaliro omutuufu ate oguli stable. Ndowooza tusooke tukumeekume buli enkuba gwekuba abasaasaanye tudde mu kasolya kamu. Kyangu okukola nga muli wansi wa kasolya kamu, kizibu okukola nga buli oli ali ku lubalaza lwa ssubi, olala lwa ttegulo, omulala lwa bbaati, endala ya bitoogo. Tusooke tunoonye platform emu tusobola okwogerera. Ekyo kyangu okukola ate kirungi nnyo, kya bulabe nnyo okubeera mu bukulembeze nga bw'otunula emabega olengera kooti yo tulaba bakuvaako mabega, ate nga bakuvaako emabega bategeka ekimala, bategera n'ensonga enkulu, so si motivation ya byabufuzi naye okutegera obuvunaanyizibwa bw'ebyobufuzi. Ekisooka kya bulabe nnyo oli okugamba nti byamutama, bibikutama n'olagawa. Ekibi ky'ebyobufuzi ne biba byakutama era bikusanga. Bw'ogamba nti kangende nkola bizinensi yange nsuubula obuwunga ne kasooli era oba oli awo musolooza ng'akutuuseeko, naye ng'asaliddwawo munnabyabufuzi n'ebyobufuzi by'otayagala. So buli muntu abeere interested. Let everybody be interested. Okubeera interested kitegeera nti ogenda kwesimbawo, naye okumanya nti eddoboozi lyo lirina okuwulirwa ate litegeerebwe. Si buli ali interested mu byobufuzi nti aba interested mu kwesimbawo, naye aba ne interest okubuuza ebibuuzo, okubeera nga citizen ali civically competent and participatory, okwetabamu, okwagazisa abalala okwetabamu, ate n'okubaako kyokola okulaba nti ekikolebwa kye kituufu. Ekyo tulina okukikola. Ekyokubiri, example ye Kenya nungi naye ebyafaayo byaffe n'ebya Kenya birala. Bannakenya bakola ekintu kimu ekibayambye okutuuka we bali, nti basobola okufuna obusika succession. Bukya bafuna obwetwaze, bakola succession, baava ku Kinyatta ne bajja ku Moi. Transition okuva ku Moi yali yakaleega bikya, naye baaluma obugigi ne bagiteekawo, n'abazze baddako bakibaki n'abalala. So bibayiseemu bo bibasomesezza nnyo. Olw'okubanga tutambulidde nnyo wansi w'obusibira mu bbwa, ebirowoozo bya bannayuganda bangi ku byobufuzi byafonda. Bulimo gwaffe ababirimu wakati n'ababirengera obulengezi okusemberegana okutula ku mmeeza emu twogere ku bye tutya. Kubanga ekizibu kya bannayuganda ekisinga obunene kwe kutya okwogera ku bye batya nga balowooza nti banabyogerako bijja batuukako. Ekizibu ky'okutya kye kino, okutya n'ekyotya era kikutuukako. Okutya kitegeeza nti byotya tebijja kubeerawo, so ne bwotya otira bwereere. So it's very important that citizens confront their fears with the candidness, with the firmness, bisobola okuvaawo. Mbeyanziza
eza bwebanga tewaliwo ssente eza Constitutional Review Commission eza Parliament weeziri. Parliament esobola okukulemberamu olutabaalo, esobola okukulemberamu omulimu ogw'okubaako ennongoosereza ezikolebwa nga za bwesimbu nga tulina na commission. Ez'obutabaawo ng'eza local weeziri, eza penalty weeziri n'endala ez'ekyonoonere, ekyo kya butaliimu. Nenze nkakasa nti Parliament nga ekozesezza obwegendereza nga kyeyagala okukola ekitaddeko omulaka ekiwadde omutima ng'ekikoze mu kwagala eggwanga, obudde bwe tutambulira mu emirimu gya Parliament bumala bulungi nnyo mu komiti ez'enjawulo. In fact, Parliament esobola n'okumajinga ogatta komiti ne zeekolamu komiti ezeegasse ng'ey'amateeka, ey'eddembe ly'obuntu, eya local government, ne zikola ennongoseza namutayiika. Kasita wabeera nga goodwill weeri, ekikulu kya byonna nti buli kibiina kya byabufuzi kirina ebirowoozo bibeera ku mmeeza emu, ate nga ebibiina ebisinga biri represented, ne tugattako n'okuweebuuza ku bantu mu kiseera ekigere, byonna bisoboka bulungi. Ekikulu kya byonna omwoyo ogwagala okukola ekituufu, si budde si ssente. At the end of it all, we hope that these discussions are going to be held in Parliament. And Parliament of late appears to have been blackmailed actually by the Fountain of Honor. Wherever he goes, he says, you know, those people. So, do you think anything good coming out of this house can receive that kind of reception out there, given the bad marketing campaign that he's been propagating? The redemption of Parliament and its image attendant to it is a duty of all that are part of Parliament. Members of Parliament, leadership of Parliament, staff of Parliament, because Parliament is a derivation from society, and therefore it mirrors, and it must mirror, the aspirations of the people, the frustrations of the people, and their desires. So there's no amount of blackmail that should deter Parliament from executing its mandate. Parliament should assert its mandate, should assert its duty and obligation, and should not really surrender it to the executive. The executive has its own mandate. Parliament has a duty to assert the fact that even when there is a considered mistake by Parliament or a committee of Parliament, that should not really blur the duty of Parliament to citizens and posterity. So for me, I differ. That's why even when you have all these flying accusations, first of all manner of accusations should be properly investigated. There should not remain mere accusations that remain flying and then blur the well-intentions, the well-considered intentions of Parliament as a collective or as individuals. The Electoral Commission refuses roadmap and invites to one. Last week, one of the Kuchi. About down now, abanywa injaya abakozesa abantu buli omu yagifuna kusaba kukodera ekisooka ekya roadmap electoral commission. Electoral commission eri subordinate oba ekolera wansi wa executive kyokka ne Parliament eyinako obuyinza. Nolwekyo ekyokufuma kwa roadmap tekijjawo birina kukolebwa. Roadmap eyo tevudde mu ggulu n'egwa, ekoleddwa bantu, era abantu abo abagikoze bwe baba nga kitundu ky'abo abaagala Uganda ebeere n'emirembe era bannayuganda bawuliziganye, n'ebyo ebikoleddwa bisobola okuvunjagibwa n'ebigattibwamu ebyo ebirina okukolebwa. Roadmap eyo esobola okubeera kitundu butundu ku ebyo birina okukolebwa, nti kino kigenda kukolebwa naye nga kinaba kukolebwa kino kisookewo. N'olwekyo sirowooza nti roadmap
tugitwala nga road block eremesa okukola ebituufu ebirina okukolebwa nsona bagenda mu kalulu kubanga sirowooza nti electoral commission nayo nti ezuukuka ku makya nga ekigendererwa kyayo kuyisa buyisa mukola bukozi mukolo guyite egambe nti twamaliriza ogwaffe batusasule sirowooza nti ekigendererwa kyayo kitundu era erina okuba ekitundu n'ekyobuvunaanyizibwa okutwala Uganda ku kkubo eya demokrasiya ne ssemateeka anaawangala n'akuuma abaana n'abazzukulu. Ensonga y'ebigambo bye nayogera e Masaka ndowooza byali plain. Sirowooza nti bitutwalira obudde bungi ebyokukola bingi nnyo. Saagala nnyo kumala budde nga njogera nnyo ku byetutakkaanyaako byetukkaanyako bannayuganda bye bisinga obungi bwe tatukkaanyaako n'olwekyo njagala tumalireko obudde. Ebigambo buyambi buli alina kyayagala okukola ategeere obuvunaanyizibwa bwe ku level eya waggulu. Thank you. It's hopefully a beautiful morning. Sorry, we're in the afternoon.